nsobola okugenda mu maaso abanjiganya nabo bangi nkusaba baswaze mukama ng'onkolera nze waleti yange nayo necula abaana bange banasanyuka ne mukyala wange yanegirisa lwaki nedda kubanga mukama mwaka guguno mukwano Katonda waffe bw'abanga agaba ebirungi atameko mu maka agatandikireko ewuwo ku mulundi guno 2019 danjera obusuulwa omwaka guno Katonda asobolera ddala okukyusa embeera akalulu kavuze ddadda wululu the key of David n'awashoda wekigala tewali aggulawo amina ngalo n'akalutuziddiza Katonda waffe wakati mu bujulizi obufaanana bwe buti era nga tukyagenda maaso Prosper Junior School Day and Boarding tusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika lisangibwawe nabweru okuliraana ekisaawe kya playground ate era nga lisomeseza ddala bulungi omwana ne limuteeka ku mutindo ddala omwana gwe yandibaddeko abasomesa bakugu balungi ddala era babalindiridde omwaka guno 2019 okuba nga bareceiving abaana bonna okulaba nga babateekamu ekyo kyennyini omwoyo wa Mukama n'ekisa kya Katonda kiyateesa mu bulamu bw'omwana w'omukwano essomero liri ku musingi gwa bwa Katonda ddala endabirira nnungi ddala endabika endya environment omwana wo wasomera walungi ddala wagazi bulungi ate era nga balina n'ebisulo ebyabawala n'ebyabalenzi eddomu father dom mother bonna balungi ddala bajja kuteeka omwana wo mu mpisa ng'omuzadde ate n'okusukkuluma okubanga tebbo balina obudde buwanvu okusinga ate gwe bw'olina n'olwekyo mukwano omwana w'omutwale oba oyagala mu mpisa mu kutya Katonda mu magezi Prosper Junior School ate yatandikira ddala ku ddekeya kutandika ku myezi 6 mwana nga ali ku myezi 6 teweekwasa mwana nti ate sijja kukola omwana nakola ntya Mukama akuteereddewo opportunity omwaganya abantu bwe bali abaagala abaana mu ddekeya ebyokuzanyisa gyebiri nebyotalina waka munnanga ate bo babirina byonna kubanga byonna bikolagana mu baana ajja kubanga anyumirwa ajja kubanga asanyuka era ekawungezi bajja kubanga bamukuddiza ate osobola okubanga naawe omulabirirako mu ange ey'enjawulo n'olwekyo van ziwe ziri munnange omwana zimugira ddala ku mulyango ne zimuteeka ku ssomero ate ne zimujja ku ssomero ne zimuzaayo ewaka gwe agyetaaze ajja kukozesa vans ezo headmaster director gye bali bakulindiridde era nga balindidde okuwandiisa abaana ebisale by'essomero omukwano byakuteesebwako era ojja kubanga obitegeera bulungi namba z'essimu eri ku 0701978 oba 039264930 weewa omukwano wetugenderera mu ddakiika ezifaanana bwe ziti lwaki mu kaseera kano tetweyongerayo n'omuwanguzi waffe manyi time y'amasimu abeebase muzuukuke kaseera kowuliddeko onaakuba nga babibuuzizza dda yonna tujja kugendera wamu naye era nga naawe omwaka ogamba nange ngutandise ne programu wangu zitawanika ennaku z'omwezi nga 6 lugenda kubeera lwa Sunday luno tolyerabira leeta abaana basomesebwe bayigirizibwe naawe omukyala ali olubuto leeta omwana baluwonge mu musaayi gwa Yesu ate mpaka ku P7 bajja kubanga basabira abaana ennaku z'omwezi nga 13 era omwezi guno Jan twayingidde dda teweerabira tuli mu January twamuyingidde dda ennaku z'omwezi nga 13 tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami mu kifo kino Emutundu Christian Fellowship olwokwotadde n'olukuŋŋaana lw'aba students okuviira ddala ku senior 1 paka ku university era ennaku z'omwezi nga 19 tujja kubeera wano ate n'olwo mu Jan 2 tujja kubeera n'olukuŋŋaana olw'aba singles bajja kugenda basabe mu church zaabwe ate essaawa 7 babeere nga batuuse mu kifo kino Mukama abampeera omukisa katugende maaso n'omuwanguzi waffe time ya amasimu kandaba oba ddala mutunula mu ddakiika zino amasimu nga tadde ddala ba first caller in 2019 abagenda okugakuba mu 2019 tukkiriza ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Mukama tibugenda kweyongera okubeera ku ffe bwe twetambudde no ne Nalongo okujjako nga alina akatale ke kakagenda okuba nga atugamba mu kaseera kakajja maaso. Hello
nze mbadde mbataddeko leero. Hello kati awo. Hello wangi. Hello gwe osoose mu 2019 wangi munnange. Amiina nyongeza ku ddoboozi. Amiina. Hello. Nti omuwanguzi waffe yeebale kuwangula. Kale nnyabo. Weebale nnyo weebaliye ddala okuwangula. Ntuuseeko nga mbadde neebase, ntuuseeko kikeerezi naye mbawulirizza. Mukama abaweebale batuusa mu mwaka. Amiina. Njagala nnyo Pastor Jeje bannange. Twebaza Katonda. Ankolamu omulimu. Amiina. Mukama abawomu. Amiina. Abamu mujja kubuuza ebibuuzo bye mutaawulidde weegendereza. Allo. 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 Pastor. Wangi munnange. Yesu yeebazibwe nnyabo. Awe bw'ekitiibwa. Nalongo omuwanguzi Yesu yeebazibwe. Amiina nnyabo. Nze abadde first caller naye nga siwulikika bulungi. Kati gwe sekendi bannange. Okay, good girl, the nutrition ebunga. Tumba magesi sobola kwebaka nga siwulidde muwanguzi. Amiina. Njagala okulisayo bonaabona abagenze mu overnight kyebakoze tebafuyewe. Amiina. Amiina Dontricia. Amiina ekitiibwa kya Mukama. Hello. Hello. Jimusa ku ddoboozi taata wange wangi. Hello. Hello. Yeah, Pastor Jeje. Kale taata. Namtamedi kirondo omusiraamu. Nyongera ku ddoboozi. Namtamedi kirondo omusiraamu. Matembuuza omuwanguzi. Ese. Omwami ye yatula atuuliseeko ng'agamba nti yatula. Omwami ye tannalokoka naye abantu bonna abafuna ebizibu abagamba mugende ewa Nalongo abatwale wa Pastor Tom. Ebizibu byammwe byonna bijja kuggwera eyo. Era nsuubira essaawa yonna ajja kulokoka n'ekiro bwe nabadde nva wano mu kisaawe. Yaŋŋambye kulikayo weebale tusabira nanga naffe tubadde wano tusaba. Ne mugamba amiina ku mutima era nadde musabire yagenda kulokoka yessaawa zonna. Amiina. Alabawo enjawulo. Waliwo enjawulo y'amaanyi. Wangi munnange. Hello. Yes taata. Essebo. Nti olutalo lwa Bayibuli lwakomawo lwakomawa. Bayibuli bwe yaŋŋamba gikasuka eri ebweru n'ayingira mu kisenge nze n'ensigalawo mu ddiiro. Nankomawo n'aŋŋamba ganyo gikasukayo. Kati bwe yajja nti agikasukeyo ye ng'omuntu bw'onoogira bw'oti omukono mu bbanga ojja ogikwate omukono gwakoma mu bbanga n'atambula n'afuluma n'agenda. Teyagikasukayo. Lwakomawo. Ekitabo ekitukuvu. Wangi munnange. Munyongezeeko ku ddoboozi wangi. Mukama waffe yeebazibwe. Awe bw'ekitiibwa. Nalongo Mukama yeebale musumulula. Amiina nnyabo. Kaakati musumba nange ekulisayo bonna be twabadde nabo nze ndi eno Kayunga. Be twabadde nabo mu kisaawe. Era nange namusabye mu prayer request nsaba omwoyo omutukuvu oyo. Era nsaba Mukama atimbalire omwaka guno. Amiina. Mbeere bulungi. Manya omwoyo omutukuvu atendeka entalo. Hello. Wangi munnange.
aweebwa ekitiibwa. Amiina nnyabo. Amiina nnyabo. Banaye webale kuwangula. Ale nnyabo. Basajja jenze shawo ni wane nansa nanga nesino yita mona kwa lero. First day. Banaye omwangu taga gwa balongo nange nanywegera mpinire. Mukama ajja bakuwa. Ngaliza ne mama wangu basajja jo nakulira lumbwe ndi nkuba akalulu. Amiina. Nange mpangudde bwentyo. Era nga bw'okyogedde kankulinda omwaka guno. Ye atakalula kujja kuba skepu ya kuba nkakubira mama wange oyo. Mwagaliza omwaka gwe agenda kutako mmera ye. Nkale. Amiina. Amiina. Hallo. Mukama wange. Wangi taata. Amiina. Mmere y'omuyego. Essebo. Yasiyalazibwa. Aweebwa ekitiibwa. Yanyino nade n'amasombe. Essebo. Nteera za Katonda. Olw'obuwanguzi bw'omukyalo oyo. Amiina. Kubanga byamuyisizaamu bingi. Amen. Katusabe Katonda kulebe nga n'atuwanguza. Amiina. Ekitiibwa n'ettendo mbitiza Katonda. Amen. Amiina. Kaba bampeera omukisa. Ale ssebo. Hello. Aweebwa ekitiibwa ssebo. Amiina ssebo. Mukama bakuumi. Amiina. Bali kugumiikiriza na kulwana ntalo. Abaliko online church bazuukuse dda bannange Mukama bwetuwere omukisa. Peace eyitale bagambye tutunula. Amiina nnyo. Wayongerako abaana abalala Nalongo mobile akubuuzizza. Ono agamba we thank God for our life. Bambi Mukama yeebala okuwanguza. How old are the twins? Abalongo balina emyaka emeka? Bagenda kuweza emyaka 12 nga 3 mu lumu ogwokusatu guno omwaka. Ate abaana abalala nina 3 abange benzala naye Mukama yatwongerako abalala 2 abasaalongo. Tulina abaana 5. Hallo. Wangi? Mukama yeebaze. Nyongera ku ddoboozi nkuwulire taata. Yeebaze kusumba. Amiina ssebo. Wano ziwa Emmanuel okuva ekebando. Yeebaze Mukama gwaffe okuwangula. Amiina ssebo. Naye bwe kyonna kyonna omuwanguzi yayiga olutalo okulwana olutalo. Kubanga bakazi bangi basaffalinze mu gye tubeera. Ino kugeza kubaga tugende mutundu kale nga liwera emizigo egibagaana ebalemesa. N'olutalo tulina okuyiga okulwana olutalo kubanga ye sitaani yakola butaweera muwanguzi bali kuwangula. Kale ssebo. Kama bawo omukisa. Kale ssebo. Kyala balina entalo zigolokoka naye Mukama agenda zibawanguza. Hallo. Yes. Amiina. Amiina nnyabo. Bade mbuuza omwami wamwatulira byewategerako wakati mu lutalo awo samvisa bimugamba nze namubuulira bujulizi oledde nga n'omuwala yagenda dda nga n'abaana bali myaka ng'ebiri saabimugambirawo ebyo. Amiina nnyabo. Kitegeera kyawandiikibwa nja kibawa kansooke nkundeko abantu bano batukuwe ku masimu. Mwaka gutandise. Allo. Allo. Yes. Kasente Mukama ateekewo sente. Ono agambye ku message Yesu yeebazibwa nnyo Musumba Nakamattenze Juliet USA mbadde mbuuza nti omuwala ali ku ki kati okyamuwuliza Happy New Year ng'otwala mu linnya lya Yesu. Ekyo mbadde nkyerabidde Musumba. Omuwala yamala n'afuluma n'agenda. N'addayo ewaabwe nga bwe nabadde nkugambye. Yaddayo ewaabwe naye kuva olwo siddangamu kumulaba nakati. Yagenda atenda Yesu. Ndowooza. Tenda Katonda w'abalokole. Nkubanga natooza lwaki yali yeesuuza. Hallo. Hallo Musumba jeje. Wangi taata. Yebaze Mukama. Amiina. Hallo.
Nkuwulira. Ya musumba gyebaze omukama. Aweebwa ekitiibwa. Ono Paulo Mbuya. Twabadde mukama ntusobodde okuyita mu mwaka guno n'obujulizi bwa maama oyo. Twagala Tony asobole okukkiriza nti abantu abayiseeko emutundwe si bantu bakuzanyirako. Tusobodde okusomesebwa entalo zonna ez'omwoyo, tusobodde okuweebwa amagezi engeri gyetulwanamu entalo. Era tukkiriza nti guno omwaka 2019 naffe tugenda kuwangula mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Mwebaza nti yasobola okuba n'olutalo era Mukama muweereetera omukisa n'obuweereza bwa musumba Tomu nti bambi Mukama yongera okumukozesa kubanga atuyambye nnyo okuzibuka amaaso ag'omwoyo. Amen. Mukama bawa omukisa. Amiina seba. Amiina nyawo. Hello. Hello, yes, yebaziwe mukwano. Aweebwa ekitiibwa. Mukama yebale bayisa mu mwaka. Nanga twagwiseemu naffe. N'omuwanguzi Mukama yebale muwanguzisa. Amiina nnyabo. Yebale gumiikiriza na kuwuliriza ddoboozi lya Mukama. Amiina. Mukama akikuweeremu omukisa n'abalongo baffe bakule bulungi. Amiina nnyabo. Amiina, Mukama abawe nnyo omukisa. Ali nnyabo. Amanya nabwetene ekawuku. Okay. Nalongo ine ekibuuzo, abaana b'omusajja ate yabazaala ddi? Abaana abo yabazaala tetunabeera wamu. Naye nabamanya era nga nzize wano nga maze olutalo olw'abaana bano be nazaala. Awo ate we namanyira era we nakomawo mu bakyala abafumbo bwe batuyigiriza baba bamaliriza ne tusaba Mukama atubikkulira abaami baffe tubategeere. Saalongo yali tabaŋŋambanga nti abaana abalina. Naye bwe mmalirizawo okusaba ne tuddayo ewaka ne ŋŋenda mu kyalo eyaŋŋamba yali mu kyalo. Naŋŋamba Saalongo alinayo abaana 2. Kati olwamala ne mugamba abaana baleete tubeere ffenna era abaana nze mbalina baagala nnyo ate nabo banjagala. Byonna Yesu abibikkulira wano. Byonna yabimbikulira wano. Naye omusajja oyo omwoyo omutukuvu bannange maama oyo talina kyakweka. Omwami teyeewuunya. Mugwanya Andrew Kibibi Butambala omukyalo oli eyawanga omuwala eddagala ate eddogo. Oyo omukyala yamala naye n'asenguka n'agenda kwegamba bonna baagenda mu myaka gye gimwawo. Yamala n'agenda era naye waliwo abantu abakwata abakozi babeeraawo kumpimpi abamu oba wakamuleeta ne bamugamba ebigambo abamu ne babakwata ne baganaawo oli mukazi babawa obudagaladagala obwo awo nabo ssebo bayinza olutalo we lujja nalwo lubatwalaganya. Weegendereza amagezi g'obwo omuntu oyo ayingirira amaka ga munno. Hallo. Mukama yebaze musumba. Aweebwa ekitiibwa. Wanguzi waffe bali kuwangula. Amiina sebo. Mbiwulidde bambi yebale kutobanywerere mu Katonda. Amiina sebo. Naye abaana abo engeri gyayogeddemu nti abagala bakulumiza nnyo okusinga Katonda. Nedda abaana mbaagala kubanga kindaga ekyamagero Katonda kye yankolera mu kiseera ekizibu. Era kindeetera omwagala. Bubi nti kubaagala ennyo naye toyisaawo nnyo Sisobola gw'osinga ogulumiza bange. Sisobola. Mukyala wange naye gwe mulundi ogusooka ayogereko. Hello. Pozirere yabadde overnight. Hello. Yes, yebazize musumba. Amiina mukwano. Omuwanguzi yebale kuwangula. Amiina nnyabo. Bannaye mbaagala nnyo eno rediyo enkyusizza nnyo musumba mbaagala nnyo. Amiina. Bye. Abamu bazuukuka buzuukusi twebaza Katonda Nalongo tuwadde omukisa. Hallo. Yebaza nsumba gye. Weebwa ekitiibwa. Yebaza omuwanguzi waffe. Amiina nnyabo. Bannange omuwanguzi waffe yebale kuwanguza. Amiina. Webale nakugumiikiriza nakumiikira kunoonya Mukama. Amiina nnyabo. Naffe kati tumiikire okunoonya Mukama luliba olwo n'addamu okusaba kwaffe. Amiina.
Musumba jjajja kulifaayo jjo. Twavuddeyo. Happy New Year. Happy New Year too. Kama abakuumi. Amiina, tubalindiridde. Amen. Ko program wangu sitawanika buli ajiwulira manya you are the next. Gwaddako. Hello. Wanji munnange. Mannamu Saabasoose. Hello. Nsumba jjajja webale tuweereza. Amiina bannange. Happy New Year. Happy New Year too. Amanya ambasaderi ye Namugongo. Omwanguzi wa Faith yeebazibwe. Amina sebo. Happy New Year munaaye. Happy New Year too. Twebaza Katonda eyakuwonya okufa okwali kuva ku jjajja. Amina. Netwebaza Katonda okuwonya okufa okuva ku Agali. Amina. Netwebaza Katonda eyakuwonya ekiwundu ekyo mu butuufu Mukama yeebala okusumulula. Amina sebo. Naawe weebale kugonda, weebale kujja tuwa ku bujulizi Mukama abampeera omukisa. Amina sebo. Hello. Yes. Musumba jjajja Happy New Year. Bannanga Happy New Year too. Yesu yeebazibwe mami. Awe w'ekitiibwa. Ono ambasada Sharife na mmere. Essebo wange. Tutandise omwaka n'abawanguzi. Baabo. Omuwanguzi waffe Mukama yeebazibwe. Amina sebo. Aga Katonda nkwebaza olw'okulemerako okuyiga olutalo. Amen. Mukama akuweere ddala omukisa era nkwebaza okuwangula n'okusonyiwa oyo omuwala obe butamusonyiwa singa tewakola ki kyowangula. Mukama akumpeera omukisa. Amina sebo. Hello, jako radio mukwano. Hello. Jako radio ngenda kujjako mukwano. Wanji? Etwebaza Mukama olw'omuwanguzi waffe. Vira radio ekyo ekireekaana. Amiina. Eka sijiwulidde bulungi. Hello. Katujiddemu mukwano mutusaasireko. Tugenze tutya omukyala okay. Hello. Wanji sebo. Kamayibazi. Ayiwa ekitiibwa. Mbadde manyi nti ndi ku radio. Era kwoli sebo. Kwoli taata, kwoli. Mama mulungi. Ayiwa ekitiibwa. Twebaze lwa muwanguzi oyo bambe Mukama muwe omukisa. Amina sebo. Yeebale kulwana. Amina. Yesu amaanyi. Amen. Hello. Pastor JJ. Yes, taata wanji sebo. Hello, Pastor JJ. Hello. Tukuwulira mukwano. Yes. Happy New Year, Pastor. Happy New Year too. Nje bariko program yammwe eyo. Amina. Tukyusa obulamu bwaffe eno. Kale Pastor neyanza nnyo program yammwe eyo nga abakuumi. Amina. N'omwaka ojja kuyiga buli lutalo lwonna. Katukomeo mu dakiika zaffe entono nnyo ddala. Katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo gulukukayaka atakole n'okulya talinga ssaawa emu paka nnya ez'okumakya wano ku 98 Katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo essanyu ly'abato
eno ye program essanyu ly'abato buli lwa Sunday okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomye oli ku 98.7 oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika mikwana abalungi. Twebaza bwebaza omwoyo wa Mukama n'ekisa kya Katonda ekitutambuza olunaku luno olwaleero lwetutandise programu yaffe 2019 Jan olunaku olusookera ddala, era nga twebaza Katonda olw'omuwanguzi waffe, naffe nga tutegeera nti entalo tugenda kuzirwanira, tujja kuziwangula. Wangi munnange awe bwekitiibwa mwebale kutuweereza Mukama baw'omukisa. Amiina. Twebaza Mukama kuba omuwanguzi waffe, omuwanguzi Mukama yeebaze. Amiina nnyabo. Halo. Omuwanguzi Mukama yeebaze. Amiina nnyabo. Mukama yeebale kusumula okubamu ekyo ekiwundu, yeebale kutyako ogwoyo omukazi agari. Amiina. Nsiba mukikimudize Mukama. Amen. Mukuliko omwaka twaguyiseemu, mwebale kutuweereza Omusumba n'Akamasi. Mukama baw'omukisa. Amiina. We thank God for our Mwangs, because God truly speaks in dreams and He shows what the enemy plans for us so that we can fight and win the enemy. Sylvia UK bwati wagambye. Stevens agambye atya, a blessed 2019 to you all. Did Salong ever follow up with the mukozi? Salongo yeyongera okufollowinga omukozi gye yagenda. Ebyo byakoma ku lunaku olwo. Mukama olutalo ng'alumaze. Gideon, I glorify God for such a new year touching testimony. Thanks Nalongo for allowing the Spirit to use you today to come and encourage us. Blessings, Pastor JJ. Amen. Amiina. Tubitwala mobile abaana b'omusajja oke twabakozeeko dda. Ona agambye atya wadde advise abakyala, women should learn that it is not a must to have maids in their homes. I'm a mother of 3, married, and I work full time. Never used a maid in yet. We are well off to afford a maid. Okay. Nekyo ekirowoozo kye kyakoze atya? Kyawadde. Allo munange. Musumba nakate Mukama yeebaze. Amiina. Ono emmere n'amasuba. Kakati mbadde mbuuza omukyalo oyo. Ennyama. Nti omuwala oli we yagenda yaddamu omuwuliza oba? Yafumbirwa eyo sayidi z'ekasese. Oba yalokoka oba yalokokanga. Yalokoka naye kyakatannasumululwa. Halo. Musumba nakamate wazaala. Mwana wangu nzeze. Era mpulideko olunaku lulamba omwaka guno nga siri ku mpewo. Bannange omwana ono. Nja kuzaala mu linnya lya Yesu. Praise God passage ejjanda wa muwanguzi ayinza okwabambi yakajja obanga abadde aludde okutuconnectingako. Onsabire bannange nzaale bulungi mu linnya lya Yesu. Praise God passage ejjanda wa muwanguzi, twebaza Katonda ya muwanguzi eddogo ly'obulokozi muwala eyo Mukama abampeere nnyo omukisa. Happy New Year Pastor Jeje Viola, God's daughter from Jordan.
made the sign that devil can attack from in the election, being rooted in righteousness and armed for warfare is the way to go. Michelle Nairobi, thank you for such advice. Mobile Michelle Bwagambi nti abakozi tubateeke wali naye ate ostani asobola okulumba okuva mu bitundu ebyaki ebyenjawulo. Mwami wayinza omusanga ku mulimu ba secretary, asobola omusanga mu baneiba, asobola okumusanga awantu wonna, naye ekikulu kyakubeera nga tuli mu butuukirivu ate nakuyiga kulwana lutalo. Kyonna kyakyo kikulu nnyo mukwano. Hello Musumba, Mukama yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Omuwanguzi waffe bale kwangula n'okugumiikiriza n'okubeera ng'owulira eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Mbadde njala kubuuza mbu omuwala oyo omukozi obutazaala mwana yasaba essaala. Dadi ateera nnyo otugamba tusabe essaala. Ate ekirala abazadde be bakyaliryo ate bali batya baalokoka. Yebe mwebale Mukama bawa omukisa namukuluka omwaka. Bazadde bange maama yawummula myaka 5 egiyise kati yafa 2015. Naye ye taata wange ye akyali mulamu. Guno omwaka guno oguwedde mu mwezi gw'okutaano namuleeta wano n'ayatula obulokozi era kati mulokole. Ne baganda bange bonna baleese wano ffenna tulokose. Wow. Bategedde Katonda. Omwaka guno tugenda kulwana entalo ate tugenda kuzikola tutya? Omuwanguzi asooseewo atuguliddewo nawe ngeri gy'olwanamu olutalo. Ngenda bawa ebyekyawandiikibwa naffe tutusabiremu. Hello. Wanje munange. Musumba Nakamatesi yeebazibwe. Amiina. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amiina nnyabo. Nange weebale kuwangula. Amiina. Twebaza Mukama ku lw'obuweereza obutukozeemu omulimu Musumba. Weebale kutuweereza. Amiina. Weebwe ekitiibwa. Mwoyo Omutukuvu. Onagambye atya tugenda kulwana otya tuluwangule. Ekyawandiikibwa kiri mu ngero Proverbs chapter 24 verse 4-5. Engero 24. Omuntu w'amagezi aba w'amaanyi. Weewaawo omuntu alina okumanya ayongerwa obuyinza. Kubanga olirwana olutalo lwo n'okuteesa okw'amagezi. Era mwe bateesa ebigambo abangi mwe muli emirembe. Amen. Okitegeera ekintu ekyo. Omuntu owaki? Ow'amagezi. Aba naki? N'amaanyi. Naye ate alina okumanya ayongerwako obuki? Obuyinza. Kubanga alirwana olutalo lwe n'amagezi. What a wonderful fight. Tugenda kulwana entalo zaffe n'amaki? Kyovula ne Zabbuli 144 olunyiri olusooka kansooke nkwate ono tujja ddogerako. Hello. Hello. Yes, yeebazibwe Kasajjejje. Amiina munnange. Amasana ag'okuva ekitemu. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Amiina nnyabo. Weebale kuwangula. Amiina. Bwe kyenkuyigiddeko mbala ya bugumiikiriza ate kyenjize nti wakati mu kugumiikiriza tirina sigala nga tusaba. Amen. Mukama akuwa omukisa bange. Amiina nnyabo. Kasajjejje nkwagala nnyo mukwano, Mukama akuwa omukisa. Amiina. Mwoyo Omutukuvu nange tumwebaza. Mu ddakiika ezifaanana bwe ziti tuli Zabbuli 14 ogitegedde mukwano egambye etya? Hello. Wangi. Kasajjejje Mukama yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Mwebale okuweereza. Amiina. Happy New Year. Happy New Year too. Gwe mulundi gwange ogusoose okuyitamu. Nze Rita. Nsanyuse. Omuwanguzi waffe kyemuyigiddeko okulwana olutalo olw'omwoyo n'okugumiikiriza n'amagezi.
n'amagezi mwebala okuweereza mukama abawo omukisa. Amiina munnange. Nakati natugenze wa. Ooh, thank you Jesus. Men Kilonde omusiraamu mbadde nkyabagamba nti mbawuliza nnyo ate mbagala nnyo. Amiina. Webale mukwano kutwagala naawe tukwagaliza obulokozi bwa Katonda. Zabbuli 14 gw'otuguliddewo titugenda kulwana olutala ate tulukole ki? Tuwangule. Bakitufuula omuwanguzi tawanika. Dawudi yagamba yeebazibwe Mukama ejjinja lyange. Ayigiriza emikono gyange entalo n'engalo zange okulwana. Amen. Hello. Hello. Yes. Mukama yebaze musumba jeje. Awe wekitiibwa. Mukama yebaze Nalongo. Amina nnyabo. Nebaza nnyo Mukama nti bannange mpiseemu for the first time mukyanga pulika MCF radio. Bannange ekikutu. Era nebaza nnyo Mukama olw'obujulizi bwa Nalongo. Nalongo Mukama yebale kuwanguza. Oyogedde ebintu ebimu nga mbiyitamu ndoota ebirooto Mukama n'abindaga nagamba n'ekyo oyogedde n'ogamba Katonda is exact wakulaga ekintu kyekyo oluusi ffe butulowooza ebyaffe naye ng'akulaga nga kiri exact. Mwebale nnyo pasita olwa puroguramu eno era nze nsigala ku rediyo mpuliriza pasita baŋŋaana okujja ku kyaki omwami wange naye obuwanguzi bwange bwonna mbufunye okuyita mu kigambo eky'obulirwa n'obujulizi bw'empulira. Era Mukama mwebale nnyo lwa puroguramu Nalongo webale nnyo okusharinga naffe obujulizi bwo. 2019 tuli b'amaanyi tuli bawanguzi ddala. Kyonna kyekitwala tujja kiyitamu n'okuwuliriza instruction za Mukama. Amiina. Mbagala nnyo Mukama abawe omukisa. Amiina. Hello. Hello. Yes, Jako Radio. Yes, ewaziwe musumba jejeje. Jako Radio. Amiina. Nzijjeko musumba jeje. Nze mbanjiwulira. Yes, ewaziwe nnyabo. Awe bw'ekitiibwa. Nalongo yebale kuwangula nnyabo. Nalongo wuuyo. Naffe tukkiriza nti Katonda amuwanguzisizza. Naffe tugenda kuwangula tuli bawanguzi n'okukkirawo. Musumba tukuwuliriza nnyo tukwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama abawe omukisa. Amiina bannange. Nsigadde nze Nalongo. Jennifer. Nakutaga abalongo kati ge tuyingidde. Okuva ennakifuma. Mukama abawe omukisa. Amiina. Abantu wedda amanyi beebase n'esseba abantu wedda bawuliriza. Mikwana abalungi twagala okwebaza Katonda mu kaseera kano ke tuyingiddemu. Lunaku lwaffe olusoose bwe lutyo nno bwe lutambudde Jan nga lumu tusobodde okubeerawo services mukwano weziri zigenda mu maaso mu kifo kino era naawe osobola okujja n'ozeetabamu okutandika n'enkya oba n'olwaleero kubanga era weetuli onoonya Katonda n'akulwanira ate n'akuwanguza. I praise the living Lord Jesus Christ. Muwanguzi, thanks for being. May you bless Christ's name. I'm chosen Kena Favor from Chebando. Bannamukisa nga basatu wangi. Hello. Mukama yebaziwe musumba jeje. Awe bw'ekitiibwa munnange. Bannange tweyanziza nnyo obujulizi obwo. Nange nkubye kuwulizako Nalongo munnange. Nalongo nkutumidde. N'abalongo gye baali bakutumidde munnange. Nange mbatumidde nnyo. Kale Mukama kuumu. Amiina nnyo. Wandikubye n'obuuzaako bannalongo mu studio. Mukama mulungi.
Happy New Year, Pastor JJ. Ekitiibwa kya Mukama. Oh my Lord, network lost God on K. Akabayiba nzikiriza Mukama agitereze. Hello. Msumba JJ. Wanji munnange. Thanks for calling Sakodia. Nyimusirizako ku ddoboozi taata. Yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Mama uza fete yeebazibwe nnyo. Kwandize nnyo omwaka guno otwadde omukisa gw'amannyo ne liba nnyaffe. Kali bali mu mafuta ga kuzaala abalongo guno omwaka. Bali kuwangula ddiya. Musumba JJ mba nesaba mubeere ambasada w'e Makindye kwanza nviridde Makindye nsamba abati. Mukulu Nsamba Abati. Ennyabo. Kale mukulu Nsamba Abati ambasada w'e Makindye. Ennyabo nyanza nnyene yange yesaba nkuumire. Amina ssebo. Bakola obulungi omwaka guno. Kale taata. Agambye atyo ono. Hello. Hello. Wanji munnange. Nsumba Yesu yeebazibwe. Aweebwa ekitiibwa. Weebazibwe. Awe amina. Mukuliko omwaka. Mwaka Mukama yagutuyisizaamu. Nalongo Yesu yeebazibwe. Bannange weebale kuwangula. Bannange obugumiikiriza mu butuufu kibala kya mwoyo. Osanga singa tewagumiikiriza embeera ezo tewali ziyiseemu, naye twebaza Katonda eyakuwa obuvumu n'ogumiikiriza. Naffe tuyongera okuyiga era n'okukakasa Katonda yasobola. Mubeere bulungi. Bye. Amina. Kale asembayo nagambye atya. Praise God, Pastor JJ. This is Susan Peace, Team Sweden. I'm just wondering how merciful God is. Can you imagine being led by the Holy Spirit? Amen. Susan Peace, Team Sweden. Kama batwere nnyo omukisa mikwana abalungi twagala okwebaza Katonda. Abawanguzi babiri bokka bengenda okuwa omwaganya guno ku masimu gano osobola okubanga tuggalawo programu yaffe. Bannamukisa babiri bokka abamumanyi beebase naye abazuukuse twebaza Katonda era nga bw'otandisa ozzikuba bwezi tubujja okuzikubiranga ddala olw'ekisa kya Katonda mu linnya lya Yesu. Mukyala Nalongo akatale ke kaje kali kale mukwano kale mukaseera kano mukwano njagala okuba nga ntwala kaseera kano okwebaza Katonda. Hello wanji. Hello. Kristo Munazareti Musumba JJ. Aweebwa ekitiibwa. Banango omwoyo mutukuvu akuumya atya kulikayo mu kisaawe wankulukuku. Mu kisaawe twavuddeyo. Amina mwebale nnyo tuweereza. Amina. Oyogerako ne man of all season kikompala kya Estata Mizairo nga nva mu tiimu tugenda mu ggulu. Nalongo Kristo Munazareti yeebazibwe bannange. Aweebwa ekitiibwa. Bannange yeebala okuwanguzisa oyo Yesu bannange kulikirayo ddala twebaza Yesu oyo yakulokola n'akuwonya ebyo byonna bannange. Era ne MCF ne Mutundu Christian Fellowship bebewe yatuyigiriza okulwana olutalo. Nsumba JJ mwebale kutusomesa mwebale kutwagazisa Yesu munnange. Amina. Era nkuyise ku kijjulo jangu tulyamasala kati. Invitation nga y'amaanyi. Mukama kumbeere nnyo omukisa. Amina. Mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda. Tutandise 2019 programu yaffe muwanguzi tawanika Nalongo nga tuguddewo tugenda kulwana olutalo ate tugenda kulumaliriza. Teweerabira nti omukono gwa Mukama gwe tutambudde nagwo omwaka guno 2019 era gugenda kutulwanira, gugenda kutukulembera, gugenda kuzitoowereza abalabe baffe ate gusobole okutwanguyiriza. Katonda omwesigwa abankuumire era njagala kusaba gwe abadde takkirizanga Yesu kubeera mulokozi wo mukwano obonyebonye ekimala
naye waliwo Katonda asobola okuwa emirembe ate n'ekirala nga ne bw'oliba ovudde mu bulamu bw'ensi eno oligenda mu ggulu kubanga kyangu nnyo okunyumirwa obulamu bw'ensi eno naye ng'ate mu kifo ekyo mu ggulu toliiyo. Teeka emikono gyo mu kifuba mukwano gwange ojja tula ebigambo bino eby'obulokozi gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nkwebaliza ddala era nzikiriza teeka obulamu bwange mu mikono gyo gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu kubanga nkukkiriza obeera omulokozi wange era nkwatula n'akamwa kange nti ndokose. Weebale Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kale mukwana abalungi Mukama abanjagalire ate abankuumire atakuumira mpeera tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zezimu ate n'ekiro okuddibwamu. God bless you. Happy New Year omwaka omulungi. Sigadde ndi Juliet Joko Jeje. Akume Yesu.